This is Insider. Cannibals. The inside out. Cannibals, you want to get there. Stop appreciating cannibals for giving a decent burial to your loved one. This is Insider. Alright, nate nkwandiza ku the inside out nga bulijjo ndine Andrew Irumba Katusabe, President wa Online Independent Online Journalists of Uganda, Indoja U, atera Speaker wa African Pan-African Pyramid. Tera okuba naye ku bintu ebinjala ate munnamawulire saakulaba wa mirundi. Onsonyiwe naye ekirungize naawe twagende ekisubi ne tulaba tamaleme nga mulamu wandaba n'okundaba gwe mujulize naye nkwata nekwenkuta mu nsawo naye nkamukwasa mu ngalo ze tewandaba twagatta wali fenna akako n'akange ne tukamukwasa ne mutabani we Junior naye nenkwata gake mu maaso gake n'okamuwa fe mu Pan-Africanism mukulu muyanga fe Pan-Africanism yaffe muyanga njagala nkuwe sente oba kyona kye nnakukolera ng'oli mulamu bino ebyokumala kufa naye ngamba esanduuko emirundi nze njiguze nze Irumba ebyo sibikola njagala mpeta emirundi omutwalo gwange ogwo nga mulamu agule musoda aginywe ogifu kyokugula esanduuko emiliyoni ezo biri that is Irumba ate nze ye training gye ndina as a Pan-African kati bino byokweguumaaza omuntu ne mwagala nyonga mufu okusinga omulamu mirundi abaddewo nayinza okugamba nti sina kyakulya gwagamba tamuwa sente enkya bwafa n'amuwa miliyoni 2 ku mabugu oyagalaani ku abo babiri kubumbi yagalani njagala olyampa kakati nze mirundi abadde first of all mirundi is my mentor nze okutandika nange okwogera n'okubeera muvumu mu bino byenkola mirundi twakola nga mu red paper ebiseera ebyo nganze meeting nga mumuwandikako bubi yalwananga gyo ne red paper nga muwandika naye ate kale katwagala nnyo kekatubbiranga n'ebyama by'omu State House nze nayogeranga naye wakimugamba nakimugamba nga mulwadde n'omugamba nti gwe wanzibira ebyama bya kati ono asobola okukuba mu bantu naye ate bwaddeyo nakukubira gwe mutoolo gw'oliwa ye mirundi wali mubanda gwe nakalaba kati bwe muva mu kamera gwe mutoolo tewanda we yamitinga kama the most smart mutoro tuwamulira ngayogera very smart mutoro ngayogera mpola so ye mirundi kati nze mbadde nkugamba nti bwetwakolanga ku red paper nga mirundi bw'aba atandise kwogera ku makya sigenda mu meeting paka nga mumaliriza n'olwegulo saawa emu yabeeranga ku top radio saawa emu ne gundi ono yasooka kubeera ne Damulira Africa ojjukira Africa Damulira Buyondo n'ava n'abeera Danstan Busuulwa ezo essaawa ezo nziteeka kuki ku mirundi n'obuvumu okwogera era oli omusajja omu yankubire nangamba Irumba nkusaasidde nti ate kiki mubadde bantu babiri aboogera those who speak what others fear gwe n'emirundi kati ate ko badde mutabano n'omu kati afudde ogenda kuloja bagenda kusiba ningamba ne recruit nzeeyo dangerous substitute nti ani nti Muhoozi jeno Muhoozi Muhoozi naye Muhoozi azitegera mu kifo kyatamala emirundi anyegaseeko eno mu tiimu yaffe he speaks what others fear wale byayogedde kwedukirwa bwogo olaba bwali mu kutaagula olaba olutalo golisobola byogera is it really Muhoozi saying that yes Twitter yetogiraba turaba Twitter ndo tojira Twitter olusi ziba n'abazimba managing Muhoozi speaking ono cameraman asobola kuteeka ku mukutugo byotayagala oyo camera is your producer asobola bitekana n'osirika nga tobyagala oba omugobye in fact ye yateekayo ne byesaagala nanvumisa ne bavuma ne bantwala nti kale sina kyakola so Twitter ye so General Muhoozi anegaseeko eno mbadde nsigadde bwomu people who speak what others fear mbadde netamala emirundi kati agenze kati General Muhoozi gwe ne recruiting when did you tamala emirundi do you remember when you got in touch so many years ng'akyakola naddala mu State House
kakati yatubiranga ebyama ebifo bwe tojjukira nti twawandikanga red paper yawandikanga kakati kati ate twali tukoze network nti nange oluusi bwabimpa sinza abiwandiika anti bajja kutegeera enkya banaakulaba naye abiisamu gwe naawe n'obiwa omulala yawandiika oluusi toteekako ne raita so that osigaze network tosobola kutegeera nti yabimpadde nange tojja kutegeera nti irumba yabitutte oba nomawulire tojja kundaba mu erinnya lyange naye ate idea zo mwezikoze ki mweziri era olira avuma katola ako biki biki naye nga information akoze eki kakati tamale mirundi he has been a father figure in the media industry atufuddeko kati wamala tufaako media tusigadde nga bamulekwa omanyi lwaki mirundi nga nze sinamumanya namumanya ngenze kusoma ebyafaayo bye nga mirundi yatandika dda kulwanira eddembe lyo naye lyange nga ffe tetunabeerawo eddembe lyabannamawulire yatandika otulwanya nga tetunabeerawo oyo omuntu is a visionary person mbadde yasoma ebyafaayo nibanga nti mirundi bana ab'olukujukuju bagenda ne baagala kukyusa etteeka bagambe nti omuntu okukola amawulire olina kuba olina degree imagine mu biseera biri nga bwomanyi education nga teziriiwo mirundi yalwana olutalo bwo one man's army n'abawangula up to now tebakiteekanga mu nkola naye njagala weefumitirizeemu singa mirundi yakola bwatyo n'alyako bamuwadde ne bakiyisa bameka baabadde tebakola mulimu guno naffe twandya tetwagakola ssaawa eno kuba twatandika tetulina diguri tuzisomye ng'okola wali ku CBS okitegeera so bantu bangi abaali badde bakola ki tebali mu mulimu guno ate nga amawulire gano mukulu muyanga kitone education ekuyambako biyamba okuwewula nga bwonalaba muyimbi it's an art writing news amawulire journalism is an art kitone katonda akikuteekamu nga bwolaba omuyimbi azaalibwa muyimbi Chameleone tosobola mu traininga kuyimba Bobi Wine tosobola mu traininga kuyimba Bebe Cool tosobola mu traininga kuyimba kyosobola okukola kwe kumugamba nti tupano beatingemu eno afrobeat eno lingala eno funky eno so ekyo kyosobola omugamba tambulira bwoto ku beat wali a drum bagikola webga jita okitegera ekyo n'okimusomesa jita naye nga kiri kyenyini ati ali munda mu bwongo ali muri katonda yamumuwa Juliana tosobola mu training addoboozi eyo siriryo katonda yamuzaala nga alimuwadde ki eddoboozi nti oyo Juliana ayogeramu kirenga nti oyo Juliana yayogera tewali alifaanana ebale nnyo so n'obunamawulire it's God given gift ne kukyalo olwo abantu betwakuyanze kukyalo nakulira ng'abantu tebasoma naye ajja n'akutotolera story ng'olusi bateekamu n'obulimba tomanya abantu abalimba ebyokukyalo najja n'afuna aka story n'abakraftinga najja n'akakunyumiza muyanga n'okwatamu nti bannange nga nsubiddwa okubeerawo naye ng'olusi alimba agaseemu ebisatu omwana naza bakikunyumiza nogana naawe obudde bundese ngenda ndeka tobiraba ebintu ebyo I understand that art nti oleeta nakunyumiza ekibuuzi nokikwate kirungi era mirundi kyeyagambanga kyekyamugala nti no amawulire is an art it's an art bwemugamba nti abalina digiri okabe babagakola munaaba munakye mumisinzi yes kakati obeera otta art eyo kati mirundi bw'oba oli munamawulire ekyo kyolina kulaba kati think hard nti you are practicing your art because of Murundi's efforts kati tovuma mirundi muwe respect he's a father figure tovuma mirundi kubanga balaba abasinga obungi muli ku mikutu social media because you are searching for views ekyo nakyo kibi mukulu muyanga you see okugenda n'ovuulavula omuntu naddala nga afudde so that you get views you are selfish you are selfish you are misusing the person wefaako wekka so nga ye bwe yali mulamu yafa ku industry singa mirundi yali yefaako yekka idiguli yabadde agiina okitegeera naye afaafaganye n'abantu bano naye balemesa okukola bye babadde bakola ki ekyo kimu ekyokubiri
mbadde mpuliriza omanyi ekimu ekyanemesa okutambula okuziika ng'ogyeko kiri kyenagambye enzikire zaffe nga pan-africanist nti mbadde na mukwano gwange Kungu Al-Mahad abadde agenda ewe mukyala we Hoima okukyalira abakadde be nze nabadde muto gw'okukola ki nze mbadde head of the delegation kuba nze amanyi olutooro n'olunyolo so nze mbadde njogera okitegeera nze kwekunde kamwategere nga simanyi lunyolo ne mundeka kati ate gwe gakutegedde ffenna tetusobola kuva ku mirundi kuziika ffe tugende gwosigayo otukiikirire ffenna tetubadde tusobola okulekawo sebu naye argument yabadde bweti nti mbadde bwe nali nvuga ngenda Hoima nga mpuliriza ku social media mpuliriza abantu beboogera yajjako omu kubaddukanya UCC mu kusabira omugenzi wali ebunamwaya nalabye akatambi ng'awaanamye mirundi waze content creator mirundi waze maanyi nalabye UCC ng'eyogera Ochiwa Nyombi Tembo executive director yali nyali mukwano omanyi kyanumye muyanga Africans tulina kutuuka lwaki tulina nnyo enkwe mwe UCC aba blockinga mirundi abamugoba gamba abagoba mirundi ku mikutu bagoba mirundi ku mikutu gyonna ne radio ezazi mu hosting azazikola kifuba nga radio 4 nendala kifuba kubanga baba mutwena kya mukola ne abalala bonna ba top radio bane bagobako mirundi omuhostinga kifuba olidde omusaze ne bamugoba kumpe TV zona bazimugoba ko kibade kimuyombi abangana bikati ngo omusaze toyagala ayogere ekyo kyo tugamba he was a good content creator ngo bade tujikirizo kuyitaho kale si ono Nyombi yakadza chola sagade kumogera simuvunanye naye UCC ono yakadza naye bali abantu ebiyabisangawo Irene ne Mutabazi yabisangawo basumbuwa nnyo omusajja ne bamulemesa okwogera ne bamuzibira mu mikutu egimu lwakuba nti mirundi tagenda nti obaziba ku radio ne TV ne niwa gwe nga abantu abali mu kwogera ebintu ebitazimba ggwanga bo temwina kibomo bakola boogera omuntu ali mu addinga vali mirundi abadde agula emito gy'abantu mirundi asigadde ku mpewo na kifuba yesigazaako by force nanga bwe bamuzije ku TV kali kwe kutambula mukutu ku mukutu ngagenda abakuba gwe mukulu myanga nawulirizaako mirundi ng'alwanagana n'abantu abatunda ebibumbe by'abantu emulago ng'omuntu ogenda ofunye akisidenti ntonotono ne bagaa tugende mulago otuuka mulago bagagundi sorry omuntu afudde ng'ekituufu kiri nti ekibumba bakoze eki bakitutte n'ofa okufuna akisidenti ntonotono awo ne bakutwala emulago weegendereze obusomi babakola ki nabyogera nagamba abantu accident zemulabezo nayogera ne bamutiisatiisa kumusiba ne bakola ki kati ne basalawo bamukugira emikutu aleme kwogera ne bamuzibira radio ne bamukola ki naye nga ekibumba kyayawanira nti batwala ebibumba by'abantu kwaliko ekya mirundi eki yali akirina kitegeeza nti oyo is a human rights advocate kati gwe UCC oyo gwobadde ozibira naye ate noleka bali abalala boogera ebitaliimu bokwogera bo boogere naye mirundi alina byataasa ataasa obulamu bw'abantu gwe sirika mirundi abadde alwanyisa abali b'enguzi mu gavumenti muno mirundi ye musajja yekka ng'abadde atudde ku muti guno ate n'agutema bw'aba takkanya nagwo nga gulina gye bikola omuti kwatudde n'agutema mirundi yabadde ali mu gavumenti eno ng'ate agirwanyisa talwanyisa gavumenti ekola obulungi alwanyisa abalimu abakola ebikyamu kyokka nga bwebalwanyisa abalimu abo mu gavumenti kubanga be bangi ne gavumenti egwiramu ng'akimanyi kati mukakodyo ke ng'egyali muzaguzagu ye ne yeesiba ku Museveni nze nja kufa ne Museveni nze ndwanira Museveni okutegeera ne muhoozi naye nga it's a protective gimmick okutegeera
Museveni ne Muhoozi bakoleki bamukuume naye ng'akubaki abali mu gavumenti ye abali b'enguzi n'abakola ebikolo bino. Nzijukiriza UCC bwe yalwanyisa mirundi era kati nzijukidde mirundi ajja atya ku mikutu gyaffe eno gye tuli nga UCC nagenda mu lukiiko nga batuvunaana baali babayita ba Disciples of Odrek Rwabogo. Nalimu nange nga bampozesa bawandika ekiwandiiko ne bawandiika omusango nga bayita ba Disciples of Odrek Rwabogo nengenda nga batuwozesa omusango lwaki tukyaza mirundi era ne mbaga nti lwaki mufo ky'okuwozesa ffe temuwozesa mirundi yennyini mumuwabiri mumuyite wano mumuwabire abo bayita gwe wayi oleke kumuyita era rediyo ezaako mumuyita ku TV nga HGTV ne rediyo endala nyingi zaakomaawo nezikoma omukyaza because ba Disciples of Odrek Rwabogo bawawaabidde nti abayisa bubi. Ekyamuzza the biggest platform in the country NBS kiki ekyamuzisa ku mpewo. Do you remember? That is the biggest media platform. Tamanyi mugira yalina mwagikolanga mwembi 1-on-1 kye kyamuzisaako. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Kyekyamugisaako nga akakundi akamu kyalawanyisa ababbe gwanga abakubira wali bwabakuba ne bawulira nga abayina ne bayita munanyini ne bamujjako kati okumujjako bayitira mu isisi kati enkya isisi yogambo nti abadde musajja is a content creator gwe mwagala balamu babafu kati nze hypocrisy mukulu muyanga nze muyanga bwendwalanga muyanga nenkukubira esimu bwowe ne15 zindeetere nzirye bwenfanga n'obwotajja kunziika muyanga ewaffe wala kilomita 4 muyanga sina buzibu naawe kubanga okujja kunziika 2 wampadde omutwale gwange nenfangulidde ewaffe kukyala abasobola okuziika weebali no problem naye tomanya 15 esobola okuntaasa obulamu bwange nalabye gavumenti yamwene abananfuusi bambi gavumenti yaziise bulungi mirundi kijeeko ekigambo kyabambi kijeeko bambi bataddemu sente nyingi nti mirundi yafudde tubukizire tumutwala bweru mirundi alwadidde emyezi emeka yalwadde kikutuko yafudde kikutuko nedda bulijjo wali ku TV tumulaba nti omusajja omulwadde gavumenti amaaso gaafa abadde kisubi mu ddwaliro bw'abadde kisubi mu ddwaliro nga mulowooza yemusobola lwaki ku lunaku lwafiye mugamba tubadde tumulinyisa nnyonyi lwaki temwagimulinyisa dda mirundi alwalidde ebbanga nga abeeyakumidde mu buli omu amulaba lwaki mugamba kati tumutwala nga mumaze kutegeera mufunye ripooti nti omusajja agenda kuwona kati mwefuula abaagala kutuwudiisa fe abamu tutegeera nnyo okusuukawo mukoma abamu babadde bakommunicating. You see a doctor can come and tell government invested over 100 million even if it was a billion in his funeral. Even if it was a billion kyekyo kyenkugamba leka kunyiiza over 100 million lwaki temwazimuwanga mulamu lwaki temwazimuwanga mulamu lwaki muziwanga kati 100 million yanaziridde government accorded mirundi a decent burial ne bateekamu 100 million over mirundi aliddeko meka kwezo nabadde afudde kati oziwadde mirundi but government paid his medical bills of up to around 60 million nobwosasula 100 million nobweba billion. The point is
mukulu muyanga lwaki abadde babukiza nyo bamutwala agakani lwaki because ng'amalwaliro tewali ddwaliro limusobola mu Uganda amalwaliro tegakoze eki tegamusobola agakani waliyo ebisodde byebijanjaba abantu bisodde byebijanjaba abantu abalamu nedde eri abasawo basawo ate bannayuganda balina omusaayi ng'ogwaffe Yes, ate osobola okugenda wano akagakani osanga abannayuganda osobola okugenda abamu bannayuganda Besigye yali agakani nga si wano Uganda kati osobola okusanga ababesigye bangi agakani Nairobi era bagambe singa alemye abo badde bamutwala India era nawe waliyo ebisodde bantu mukulu muyanga eggwanga nga Uganda sente meka ezigula machine edetecting obulwadde bwatamala emirundi n'obusasula dokita ajanja batamala emirundi gavumenti yonna awamu nga temusobola dokita oyo sente meka ezo sente meka dokita oyo agenda okufuna nti eggwanga lyonna oligassiwa mu ffenna sinze tusasula eggwanga terisobola dokita oyo bambi Nairobi ebajja musobola mashini ya sente meka eyo Uganda government yonna nga terigisobola nga mashini esobola Nairobi yokka ne India bokka bagisobola emyaka gye mufuze 30 katugambe buli mwaka mbadde musevinga milioni 2 eyo mashini temugisobolera emyaka 3 lwaki buli mukungu wa government afiira outside Uganda era temuyiga Jacob Bolanya yafiira ebweru era bamutusaga abanange mumulesereti nafa ekitegeeza singa yali wano yaliwonye kamale mune mbadde mutwala bweru lwaki nti wano beganye ekitegeeza singa mashini gye mbadde mutwala ke Nairobi naye ba dokita babadde wano ekitegeeza yalikoze eki aliwonye kakati muli wano mwebaza government mwebale nnyo bannange government yakoze ekyetando government gave mirundi a honorable send off sikwe muli basi muli bali b'abantu muli bali b'abantu mwagala bafu kati mirundi emyaka gyamaze alwanira gavumenti nagifunyemu kumuzika bulungi mujanja bawone abeerewo eggwanga limufunemu so nze bino bimutandi ate gavumenti ate abantu muntebe kususha mbalaba buli alwala obulwadde obwetaaga sente z'amaanyi olabambi bagenze kusaba Museveni ne gavumenti ebayambe awo mulago ndabyo wiiki eno ndabya amawulire ku NTV waliwo abalwadde babiri benda bya mulago nga betaaga emitima tekyapampinga musaayi buli wiiki basasula emitwalo 5 okubalongo omusaayi ogusengeza kidini nfu dialysis yes buli wiiki mitwalo 5 bambi bali mukusaba gavumenti ebayambi gavumenti namba omuntu esinga afa gavumenti ejasobola gamba tutaddeyo sente ez'okuziika ng'omuntu ono yeetaaga mitwalo 5 okukola dialysis buli lunaku ekyokubiri nga baagala kumuwa referral agende India nga sente teziriiwo sente zeetaaga nga milioni 2 naye emilioni 2 ezo zigenda mu ggwanga lya India si Uganda kakati lwaki tokwata ebyo bibiri India n'abasawo bali India n'obatereka ne bajja ne bajanjaba bano abantu so in Uganda mukulu muyanga there are people who are dying not because God wants them to join him they are dying because we have a very 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 bad government a very very what simanyi badulira pulira naye nti ekidde abantu mu Uganda tebafa nti Katonda ayagala Katonda tabagana bana Uganda tabetaaga babbi bakumpanya bayaye baba mbasiru olio sanga nafugira muwanu we nafa nti Katonda akwiseewo gwo musiru atamanyi mateeka g'ekkubo so naye nyini abakoyi naye nafa nti Katonda ayagala Katonda akuwadde gavumenti mukolekinze emisobe emyaka 3 mwasanga gavumenti y'omini n'obote bakolekinga milioni 5 mwaka mulambo gwe mukolekinga trillions ninga nakati mulago gyebaliko temulinamu kyuma ekijanjala dialysis tekirimu ekisenge ky'omusaayi gw'omulwadde bwafa gavumenti ng'egamba tukwadde milioni 2 genda oziike kitaawo temuziika mufuuse bali b'abantu lino lufuuse liyime omanye erimbo ly'eggwanga Uganda yonna has turned into erimbo genda mulago olabe you don't see any sense in what government did for Mirundi lwaki tembikola nga mulamu
Agobadde omukyala mirundi abadde musanyufu ne gavumenti eno. Ngozeeko bambe wali amaze kulemererwa. Abadde si musanyufu. Naye mu kufa baataddemu. They were committed to go and treat him for 60 million and above. They also put over 100 in giving him a decent send-off. I think they deserve our gratitude. Tubakubire mu ngalo. Bakubire mu ngalo. Nyagattako tubakubire mu ngalo. Nti gwogwamwe gwa kuziika. Kati temukyalabirira muziika. Temukyalabirira muziika. Nkugambye gende mulago nalera mulega NTV weekend. Balwadde abo buli omu yeetaga mitwalo 5 just emitwalo 5 naye bagenda kufa. Lwaki? Nti ekyuma ekisengejja omusaayi dali tekiriiwo mulago. So babakola ki? Balonzeeyo presidential advisor omulala owa ati. Balonzeeyo presidential advisor omulala owa culture. Nobulira nti gundi bamwadde milioni 5 ezaki? Kati nowo muyimbi milioni 5 abikole muki omuyimbi? Milioni 5 bimu abikole muki? Lwaki milioni 5 bitwala wali katwe? Aba bakatwa abenda abakola gundi artisan work aba bakola molding yabo. Abo singozi bawa ejoja kusanga yo katwe fuse katwe 2. Nigeria wali ekitundu kiringa katwe nga bajja ne basomera wano. Abakatwa ba Musa Bode bayigiriza. Nigeria bajja ne basomaawo ne bamala emyezi mukaga ne basoma ne bagenda Nigeria. Singo ogenda n'olaba katwe eya Nigeria. Then n'olaba Nigeria sense ebateekamu abo katwe abe Nigeria. You understand what it means by building an economy. Genda Nigeria kutwaleyo. Bajja ne basomera wano wa Musa Bode ne bagenda Nigeria kuzimba gundi yabwe. Singo ogenda yalwaleero. Then n'olaba sente government zeteekamu okukolakulanya abantu abo walitegedde nti fe wano tukulemberwa babbi. Kati mirundi bwabadde mulamu yeeyogerera nga gavumenti eno yamutama naye nange namulaba ekibuye ekisubi twagenda ffenna nga kati musajja wattu ekisigadde kwetondera buli gwe yasobya. That's your last minute. Ogamba kale gavumenti yasobola kunkolerako kyekyo naye mukama saagala kujja wuwo nga ndina ekko munsonyiwe nange mbasonyiye naye nga sikyekisaanidde. Muyanga gavumenti oyo okusolozaamu omusolo buli kimu gavumenti eteekwa kulabirira. Abanansi ba Africa wano bagenda mu nsi ez'ebweru mu America no mu UK ne bakopa ebintu ebibi byokka bye baleeta wano. Bw'obabuuza gawo we did benchmarking in America, it is like this. Kyekimu abantu mu America basasula emisolo gwe basayagala kusasula emisolo. Abantu mu Bungereza basasula emisolo. In fact mu America basasula n'emisolo emingi ennyo kusinga na wano. Ffe tukyali kalekaleko bye bakuweereza wano babikopa eri n'omugambo ke wamaze kukopa yekyo. Abanansi bamala kusasula emisolo omunansi bwalwala ani amujanjaba? Yejanjaba oba gavumenti yemujanjaba? Gavumenti yemujanjaba. Omunansi oyo bw'aba alina omwana asoma yamuwerera oba gavumenti yemwerera? Omunansi oyo amakubo gayitamu malungi oba makyafu? Malungi. Kitegeeza emmotoka esobola myaka 4 nga tegenda nga mu garagi. Waneyo buli wiiki olina kugenda mu garagi. You understand? Benchmarking. Yes, benchmarking okusolooza. Teba benchmarking emisolo byekola. Bakoma wali mu kusolooza ne bakopa ebyo. Emisolo gye bikola ebisi byabo. Omunansi gwe bw'obeera mu America oba UK gwe muyango omusajja mukulu bwoti gavumenti yeekujanjaba ng'olwadde ne mukazi gwasula naye mu buliri naye bw'alwala aloopa mu gavumenti taloopa wa muyanga. Wuliriza nga gwosula naye mu buliri taloopera gwaloopera gavumenti. Abaana bo mwe mubazadde bammwe naye abaana babatandika mu baby class pa ku university tebaloopera gwe taata baloopera gavumenti. Why? Gavumenti yanoonya emisolo ya maama we ne taata we kanolwekyo obuvunanyizibwa bwabwe. Gavumenti nga bano olaba n'emulago singa ereddayo lyalimu nga tebasobola kumukolako dialysis vunanyizibwa bwa gavumenti okumukyusa nabamutwala mu ddwaliro eddala enaamukolako n'awona bwereere. Kakati oyo omaze kuwona muyanga enkya gavumenti negamba sasula emisolo ogaanirawa weya kubanga emisolo bwegikugjeeko neyeetuka omugugugu ng'emigugu egimu gyalibadde n'okulema gikolema nga togisobola. Osobola okulwala wano nga bilioni 5 nga toziina naye gyo obadde osasula emisolo
nga balina miliyoni za 2 zewakasula emisolo ne batwala ne kuzairumba ne batwala ne kuzamunala n'oweza miliyoni 2 eza biliyo ne bakuzanzaba n'obona n'ofuluma eddwaliro n'ogenda nga sente zimwe zikuzanzabye mu butuufu tezibadde zizo zibadde z'abanansi banno kati enkyeba oba owonye olina kudda okola ki okole osasule emisolo mbuulira muyange onooganya okusasula emisolo you understand so wanno nojjako omuntu emisolo noleeta na ifris osobole bulungi okumunyunyuuta nnyo nga temulekeddemu actually yara egamba mbu abasuubuzi bagibba ani abba munne nti katulesa akuuma akaifuresi muleme okubba emisolo gwe nange nze nkola mirimu gyange oli mukunyunyuuta onziba tolina kwondekera ate nompita namubbi ku byange ebyange byempitira omubbi nga gwe ozitwala kyere naye ozitwala ebyetaago byange tobikolaako ebyo byange laba mu kikubo wali kati yora yagenze nezimba akazimbe aka ifris wakati mu kkubo oba wagenzeyo gendayo mu kikubo gendayo mu kikubo olabe ekkubo lino erigenda wahamwe straight eriva waggulu kubira musi wakati mu kkubo webazimba akazimbe kayora ifris webakwatira emisolo wakati nga nomwaka tasobola kuzimba mu kkubo yora ezimbye mu kkubo nga yora etegina sente ezokupangisa office ku kizimbe ky'omusuubuzi gwezako emisolo teyagala yokusasula rent ey'omugagga mu kikubo naye omugagga eyagala egende emuzeko emisolo naye omugagga okumuwagirako ne bawupangisa ku ofiisi ye ku kizimbe bazimbye mu kkubo waayi kubanga ekkubo tirina nanyiniryo lya gavumenti tebajja kugula ttaka tebajja kukolaki kakati omubbi obwenkaniddeawo obusanga lwange ozeko mu africa wano nti olina omuzza mu sente zonna 99% zonna zakoze n'ozitwala nomala zitwala noganga tuweerabirire wejanjabe ng'obadde werera abaana bo janjaba abaana bo janjaba maama wo janjaba mukaddewo bwofa weziike bwe tukuyambako okuziika mulina kuba mu ngalo gavumenti eno nungi nnyo obwo busiru paka amagezi bweganadda mumutwe bwe munayenunula amagezi bweganadda mumutwe mujja kwenunula kubanga abaana Uganda basiru nonziba miliyoni 10 nonziza 10 billion yokuba mu ngalo enze nini kyabagamba tamala emirundi bamuzisewa mwe babatona nga mulina kuzika bannammwe mwe baso tebaziika lwaki mwe temufa ono bwabalamu wasenyiga agenda bwewe gwe lwaki nawe tofa netukuziikako abaana bo basi nabo tebafaako netuziikako omu tetuziikangawo omwana n'omugagga n'omu afeeko omu awulire bwekiruma naffe tumwe state funeral tumwe naffe state funeral akiwulire tukose na biliyoni 5 tuziika omwana w'omugagga omuwano kubakulembeze wano omu biliyoni 5 gavumenti ezasule tumuziikeko akiwulire naye gwe omwana omulala naafa tumwadde state funeral genda giwe kitaawo giwe kitaawo so mulekerawo bino ebyokutunyumiza nti omuntu afudde nemuwa state funeral mumujanjabe mulekerawo kubba misolo gye mumulekera mu kasente yerabirire bwemba temusobola mulabirira tamala agenze atulese bamulekwa ino irumba nakooye okwogera ku tamala emirundi kale nange konyawo naye nkuwadde okungubagire tamala emirundi nga pulezidenti wa Indoja ate mukwano gwe ate gwe tubadde naye mu ddwaliro nga tugenda ebyo byolabyo kungubaga byebyo byolina kambyogere kati kubanga ndabye abantu bangi kusushumira bebaza gavumenti bambi yebale n'abaana benyini famire ye waayi mwe mutululire kubanga temwagala kunyirira gavumenti bawadde miliyoni 2 bazi bawadde ku mufu kitammwe temwagala kunyiriza gavumenti kati mwagala musigale mugibereeta naye nga kitammwe ayatandikira mu bwavu mufu mubabuulire nti kitaffe mwali mujanjabye kubanga yabakolera kati kafudde ezo naffe ez'okuziika tuzeesobolera gwe famire emu tesobola kuziika kitaabwe mbuuza gwe muyanga yabadde esobola ayina omwana woniwoni ku parliament is a lawyer tebasobola kuba nomulimo ziika kitaabwe kati mwagala gibibita gavumenti eno bannange mweyabala nnyo nalabe mukwano gwe junior yebaza bannange gavumenti mwebaza abantu ab'okwebaza kutambula emirundi yandibadde ha mu kigundu
individuals ha mu kigundu yazanjaba tamalenga mulamu nze nkimanyi tamale gundi hazi kigundu mu Nolo yatugamba nga twakatuwa yazanjaba mulamu nga talina kyamubanza nowatali muwadde yadde lwataano tamala badde talina kyabanza hamu naye yamuzanza yanga mulamu kubanga yali amwagala mulamu muki naye nga talina kyamubanza naye alina mukola ki kubanga amwagala mulamu. So mwebaze individual people abalina kyebakoze ku bulamu bwe nga mulamu n'omukufuakwe naye mwekera kwebaza cannibals the inside out cannibals yobategedde. Stop appreciating cannibals for giving a decent burial to your loved one. Nkomyawo n'obuggalawo. This is Insider.